Welcome to the show basebule banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media. Tugamba nti nobeera ngo subscribing, liking, ate obeera ngo sharing. Anurdin Ntege omukutu nago kwebulyawo subscribe, share like, and share. Each and every day tuba ne story ezenjawulo zitukuteera yawo antubanga otambulira ddala wamu. Tuna bingi nnyo betugobeera nga twogerako album ya Bebe Cool ekyayogeza abantu obwama nalabyekaawo musitaafu Ssebo ateesa ng'agamba ateesa ku alubamu abasajja b'ematu geno live eno album si yaabwe bagiveeko balinde bwafunamu olumunyumidde negena kati nganze wenafunyemu home otegedde ndyawo genda n'olwo siremerako nnyo bw'omala oddugira ng'ogenda ku Alien Skin wo liri puzzle abo sibawuliriza ngamba ng'odda mu kale mu Mr. Kisemakula JP naye namulabyawo Ntambi naye n'avaayo n'awabula babadde bangi abayogedde ku album eyo tugenda yitaako woni maka tannagyogerako ndowooza tannagiwulira oba si bibi bibye naye annaye Remark tanayogera naye kamusuubire weekend ayina okwogera yayogera nga titi byatambula nnyo byamma nga bwe byatambula oli musajja wange era asinga nno kuba wange nedda lodi musajja wange wange Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Yes Ssebo. Ndi uwo. Tutandikire kana akatono tusembe ekinene. Album ya Bebe Soka tujije tuba twogereko ne dakika 5 10. Akano twandika jewa akasonga kano then kiri ekinene kuboyina. Okay tuina bingi katusoke kiriwa. Soke ensonga ya Akram tuyitawo katono. Katono nywe. Mbu okuseera ku musajja w'omukasa amukubiddeko Jenkins sinnamukubira naye story nzirenge waliwo kigati yamwadde amawulire nti omukulu mu kukavula akwasaganya wano maama abaana alya buli kimu ekimusaze mbwe emizeegi yagijja wano remember yagenda okuva wano nga waliwo cases nyingi waliwo case ya Preaching Call waliwo case ya Malaya gwe yagirayo ejjambi yennene lipo kati so n'agenda ebweru abadde avuga emmotoka bye bambi n'ate kesi nejja nti abadde yali yagala kukwata omwana ne maama we yabakwata eri emboozi egaba ibombi yabakwata kakati ejjo twadde ku Radio 4 ne mumulengera mu comment ng'agamba buli amwogeddeko ebigambo akomawo wano agenda kufaafagana n'omuntu yenna ndedda mbw akomawo Mukasa yagambye bamutisse ku nnyonyi aloloza najja bakutikko ojja bwotyo ojja otya anti wetumulabira wano nga mutikka aba talina kyagamba kyekiba kimutissizza anti bagenda kugiramu aboogera ebigambo era yagambye mukambwe taakumuwuliriza era n'akola ne statement ero mbwe wemba nali simusaana mwandi muwadde bataata bammwe ani Kuruthumu Akram nga yagamba Kuruthumu twandi muwadde bataata baffe anti engamba ng'abuuza Kuruthumu naye Kuruthumu nze gwe mmanyi omanyi waliwo decision okusalawo kwokola mu bulamu ng'omuntu n'olwana n'ekizibu tegeeza kyaki bw'okola okusalawo mu bulamu naddala okw'obufumbo ku muntu aliko question marks bebibuuzo nti ono nga bw'olaba Moze zino enviiri zammwe zino ono waliwo omuzadde agamba kati ono omuyaaye mwana wange kiki nze gwenkola ki gwenjagala bannanga ategeera osaba busabi Katonda otuukeyo omusajja oyo ategeere aleme kufaanana kintu bazadde na public kyebadde mulabamu nti muyaaye oba musiru oba mubbi oba malaaya kyonna kye baba bakutaddeko kakati Akram Kuruthumu ono bwe yali afumbirwa Akram akisooka abatunzi bagamba yayanguwa yapapa okufumbirwa ani yapapa Kuruthumu yagwa mangu mulaavu omugenzi yakafa nfunye omusajja ne bamucriticizinga naye tekibaako ne bo bagamba libabanga kibanga kiri ati ngamba tekibaako kkomo bayinza okugamba nti mu myezi ena oba mwezi oba mwaka ekyosi kimalo naye wabaawo kye bagamba mu buntu bulamu
okusaasira ku mugenzi oyinza ne bwe kiba kituufu nzoga banaakiraba batya naye nga mu mateeka tobaako tteeka lyomenye naye gwe mu buntu oba omuntu yamulina ng'ayanguye okugwa mu laavu yamulina oli agenda okufanga anti oli abuuza nti mu myezi eno kuga mu time y'okukaaba amaziga y'omugenzi yakuluma ebibuuzo byonna bijjaawo naye byonna biba bigambo ebiseesinga biba bigambo by'abantu ne tukitwala nti bo bakyamu gwe mutuufu weewalanga nnyo okufuula abantu abo abatuufu ababadde bakugaana ekintu kati mu kuweewala okukakasa abantu bano nti babadde bakyamu gwe mutuufu oyinza okumaliriza nga oli mu kkomera lya ku nsi osaavinga nga wayingira geyeena ku nsi teyakulinda kwambuka oba kukkirira kusaavinga bibonerezo bya ku nsi kubanga ogenda n'obeera mu relationship emenya etama enyiiza eswaza naye nga gw'ogamba tuli bulungi okaabira mu kisenge muli mutya tuli bulungi bw'okaaba oba mukulu bamukuza anti nkuwa kaakati Akram bw'onoonya mu periodi ndoza wa myaka nga-3 ku 2 bwe babadde mu bufumbo bwabwe keesi ntono nnyo ezivaayo nga za mawulire malungi simanya yabadde kakwano ka Pretty Nicole ate Pretty Nicole kati basooka ne bakusibako noga lwaki bamuwaayiriza mbu yali amutigaatiga awo n'ofunawo tiiki oba oli awo ng'olinnya ennyonyi ng'okukwata okulinnyisiza nga tonalinnya nnyonyi malaaya ayina lipo anti waliwo malaaya eyajja n'amuga gwe mu mmotoka nze nkutema nagimuteeka wano nkutema naye era nga nze nkukola ki Kuluthumu ali ku kimu awo wonna nti Kuluthumu oba watomeranga mu mutima gwo gukugamba abantu kale bamuwaayiriza lwaki bo bamugira ali ku nkola yazaala ekibi kaakati era nga bw'oyogedde azaala ekibi akiwongerera yafuuka mwami yafuuka muzadde waani wa Akram kuba Akram okukakasa nti Kuluthumu kali kankuwe yamuta ani yata Kuluthumu yamuta ate nga bakyali bonna nkugambye bw'oba omukulu ali wano e Canada wano e Canada ng'avuga wano eŋŋombe ezo ate zibalina bijiya bino ebinene ebyokugiramu ogate ng'amanyi bakozesa mangi motoka byamaanyi batikka kagonga nyumba namba kaakati ku laavu gye balina yali tasobola musindika eyo kuvuga loole ku kwalite y'omukazi gy'ali nti omukazi ali connected nnyo asobola okuconnectinga omwami we wano mu Uganda n'afuna ssente ate si yasoma inginiya inginiya ani omusajja kati olaba kitegeeza alina kapasite emufunisa wano ssente ne basigala mulaavu kuba bakyali bato yamusanga akola ki yali mbu South Africa eyo akola ki bino ebankola Farida Nakazibwe tojikira gwe yagwamu Dubai sango mu muyaye omutegedde kanzu yeji najjanga mu Dubai nnyo nero kuba omukulu yamugwamu bukyali namugamba kati olaba Nakazibwe kye yakola yagwa mu muyaye n'ategeera ntomedde kambikomye wano mwogere bye mwogera nyina emirembe byange naye omusajja mutadde kaakati ono Kuluthumu ye ali mu kulwanagana na public nti nze kye nasalawo kye kituufu naye ajja kukiwulira ati akyatya kuswala kyeni mu kutegeeza anaaswala paka ddi paka nga buyise alina okutuula ne Akram n'amugamba Akram wafumbirwa corporate ate weeteekako ekirevu olaga ensi nti oli musajja musiraamu bw'oba olaga ensi nti oli musajja musiraamu bw'oba gwe tosobola batugamba Mufti Menke yakyogerako n'agamba if you feel your actions do not shame you
do the people around you a favor by doing the right things. Gwe bwoba owulira byokola tebikuswa bibi naye nga gwogamba nze nja kuguma nabyo kale lowooza kuona akuliranye lowooza ku maama wo lowooza kuki ku mukyala wo abaana bo n'abantu abakwetoolodde kati Akram alina okulowooza ennyo ku mukazi wattu Kulthum nti bino byenkola biri fair to all concerned oba nze bwe nanyumirwa ekinajja kyekikola ki kyenjagala kuwakira Bambi tebamukwatira mize mirala nti oba yabbi oba yakoze eki ye mize y'omuze ogwo gubaawo kiwato yalina ekizibu eki wano asalirengera nti ligize ng'ajjayo lipo ng'akola ki mbw'ate alina gy'aluma n'agamba nti nze ba Kulthum kyakubisa nze ba Kulthum omanyi oŋŋaana guno mukolo gwo ng'ajjayo emikolo ondaba wano kati yembeera abaami n'abakyala abatulaba nga tonnagwa mu laavu na muntu yenna bayinza omukugaana naye tunuulira empisa z'embeera ze naawe ogambe naye mu myaka 10 nga bino akajanja kampedde mu myaka 2 nga akajanja kampedde bino naabisobola yona omusajja nsobola okumuzimba kuba oyinza okuba Kulthum ayinza okuba yali anoonya musajja mukazi wattu waswaga alirina yiki yali alowooza nti njagala omusajja ow'essoga alirina tomusanga abula kwambala mikalabanda abeera kwegamba nomusangako egundi ewaruuna waawansi kyayambadde okitegedde nga yeetaaga kugamba sokonfune buvi wali ojje ngaotukubaga tulina ekintu kyogambye ng'alamaze kuva eyo salaama ogambye ekya Kulthum omukyalo omulaba omukyalo munene PhD holder omugezi PhD yagifuna nakoma ku masters agirina PhD holder dokita kati omukyala nga bw'omuwulira ku level ye mukyala musiraamu yali okusoma bakyali omu KCCA kati ebyo byonna ebitiibwa byonna gwe n'obikwata omusajja yeekangabiriza mbu waakomawo wano bo byonna aboogera ebigambo era by'omubuulidde byonna ogenda vumu mukasa okuvuma avumira eyo kyembadde gamba nti nze sigamba nti mulumiriza naye nze mugamba byakola byonna ye bw'aba teyeeswalira alowooze kuki ku mukyala we era batugamba ne mu Luganda nti toyinayo bantu b'oswalira kikolo nnyo ekyo kyora bakubuuza gwani nti Nurdin Ntege tambulamu olwo batandika banoonya oyinayo ku bantu b'oswalira bobe bakugamba tambula nti bagamba baleete bali mu kugatta ono ye waawa wavaawa kinnamasubu nti mu kikajja ani akuzaala muzeeyi musoke ono omusajja yalina ente nnyingi mu kikajjo ate ng'omulala ajja n'omusajja eyaleka abakazi 100 otegedde abaana ebibiri ajja atema ate ekyo kyakyati namawulire gabukedde nakagwako muno wetugulira ebyokulya nebasibira mugundu ako tekaali katuufu mugagga wewa mukikajjo mugagga w'omukikajjo namasuba alese abakazi 120 abaana 4 nakagwako nno kyagamba nkaaga abaana 3 nkugambe kyamuwaawa abaana naye njagala kuwa nti omusajja bw'ojja bakutemaatema nga nkutambuza nti nyina jjajja wange kalina zooni namasuba ate wano namayumba wetuli ne nkutwala ekayunga nti taata we yali akola ki ng'otandika maama we asibukawa kati ono omuntu ategeera kyoba abantu beeyanjula ne bakyala ng'onoowasa omukyala process eyo bagezaako kiki kyetuwa omuntu omaze okukyala ate nabaga tekimala yanjula ne wano nojja ne batandika okubuuza kati begaba okukyala okwanjula okumanya era omusajja bano ababeera abatembeeta emikolo nesimbye bwantogo simanya biki nyina mukulu Moses Sewanyana sebo omwana akuyimiridde mu maaso wano musajja wa nsenene akola bwati ne bwati bwolaba wano nno jjajja waffe yali akola bino tuli bagundi mu lubiri naye bino nti gwani kale twali tuze wano okukyala nga tuva Burundi eki sibebe ebiteega
ngoli agabasajja bebakayibanda babo bali mu ebiteega ffe tubagundi abo si basezi ogambye maka gani oyo musajja bamutisa mizingonyo mwame Kayemba mola muleke omusajja ojukira omusajja gwe battisa emizingonyo yoyo ojukira omusajja gwe bagamba nti yakwata ente ne bamutira ku kiswa nga yakwata ente ge maka gayogedde ogambye ovaawa maka ga Kibirige mu buntu bulamu bayinza obbawa emmere ne munyumyamu mu kukyala sooka okyaleko ewa ssenga olabe basooke baleme kuswaliza mu kidaala wakati byonna babikola kwetegereza Akram tebamwetegereza anti kati Akram ali mu mbeera nti ali mu kufumbirwa omuntu dokita ow'ekitiibwa ng'ebwewaka mu mbeera ebiseera ebisinga otegeeza bategeeze nina omukolo wabula tobagambye musiime omulenzi wange tebasiima teyabawa mukisa balinda mugenyi azze byogera bituufu bwe kiri omuntu aba w'amaanyi mu bulamu oli batono olina okuba nga obadde mwetowaze nnyo naye bw'oba obedde mu relationship olede n'omuntu bakulaba opepeya naye South Africa mupepeya naye eno so waliwo na omusajja ajja mu nkola ennuŋŋamu nga n'okutyekayo atyayo kati n'omuleeta tugenda bagamba tutya ne mutuuka ne mukirale nga ye yaaliwa tebakumanyi naye waliwo omusajja ku level omuntu awali prominent nti nudi niyinza okusalawo nti ngenda kuwasa muwala ki mpaayo omuwala gwe nyinza okuwasa namukasa njagala omuwala nga w'amaanyi tongezaako bawala batali b'amaanyi Diana Nabatanzi oyo mukwano gwange kale Florence Nampijja ndeeta b'amaanyi ndeeteyo omulala kuleetera ani abakazi okimanyi mu industry kyemuli nonyayaba mu kolole eyo lwaki ompanyi abawala b'emmengo katwe mengo katwe namasuba tunani omuwala yenna sijja boogerako bubi omuwala oyo bwe mba nze mmuleeta nabe waffe bamanya nudini aleeta muwala bw'ati so waliwo omuntu wa bulijjo nga bw'abajja wabeerawo okuscrutinizinga okwekenneenya okusengejja kati ebyo bigaana okubulawo obyekangirawa mu bufumbo watwala dde ekintu kati olumu ne wano mu kusengejja bayinza okugaana nze gwe njagala obamu yaaya abeere ng'abibeera ng'otuuka mu bufumbo ng'obuyaaye bujja ng'akwata abaana akwata abaana tayagala kukola takola ki bamukugamba nga gwoga kati mu bufumbo obwo obeeramu n'osooka weesaddaako emyaka ng'egi oba ku lufemu bamulabira bulabire bakiyita amwagala mabegalo baawo maaso omuserebende kaakati ebya ku lufemu musaasidde busaasizi naye nze kyemmanyi alina kukola ki okutereeza omusajja we kuba yamwagala kyeyali akoze kyeyalina okukola akola atya yali amutadde abeere eyo kati amugyeyo amutwale e North Korea amutwale ng'azunga bw'atyo nedda amugyeyo ye Canada amutwale nge North Korea oba China ali mu America era we yabadde ayomba yagambye America mwe munjasamira America mugiyita ya bulijjo andi ekyo kiroto kyalimu abantu bakiwadde bataata bammwe mba mwali temumunjagaliza kyemmugamba bamugye bamutwale e North Korea kuba ebyo by'amateeka gali kiriya mutwe afaamu wone tafa ajja kwebuulirira ng'ate bamaze omusalako omutwe wulira twagala bamusaleko oyagala amateeka andi bajja mugamba wano wozze si muntu kyogenda okukola ekigenda okujja si ggwe waliwo abakyala nina gwe naleese wano naŋŋamba nti atakikola kamukuba ejjinja abasajja b'e Kampala nga mwekola bintu kati muli kwakira gwe munyigiriza kati andi abakyala mu babakwata just that tebannabategeera oyo mukyala gw'ogamba kati yagamba tuwagire abakwata temuteekako nnyo maanyi omanyi omuntu akwata maama n'omwana nti oba mukambwe bakomyeko mukome abalala badduseewo misinde ne baneiba bonna abadde ayita gyava eyo n'omutikisa ebintu nga no muwala yanomba mazzi mumpa abala n'asaba keedi endala
kakati neze sigamba nti yakutte mbu naye bwe kibanga bwe kyabadde alowooze nnyo ku mukyala we oba awasa omukazi omulala ayinza okuba alina libido ya waggulu awasa abakyala bawereko ayinza okuba amaanyi alina mangi ng'omukyala bambi gwalina ali bize kati awaseyo omukyala omulala bakkanye ne mukyala we naye nze kyendowooza omukyala yali amusindise eyo ewali amateeka amakakali mu by'okukwata amuwummuleko ng'ayagala alekerawo okukola ebikolobero ngono mpozi bali bisusse bamuteekako kino bamuteekako kiri kuba yali akava mu gundi yali akava ate taffe byonna baba atubuuza tujja kuleeta malaaya ye waali bw'anaaba yeegamba nga tuleeta malaaya amulumiriza ne Pritinikolo nga tumuleeta ne Pritinikolo nga tumuleeta bitandise okufuuka ebituufu ye lwaki buli kaseera bakwatira awo lwaki gwe bafata lwaki bamugambako nti yasambye omuntu tteke mu Amerika muli abantu ng'emitwalo emeka ate kamera zijja muleeta kamera zijja kuleeta omusajja oyo bajja muddako endaga butonde enkwaso anje binaggwera ojja kuwulira ojja kumuwulira kale that aside nga tuvudde waawo oli ku mukutu gwa Nurdin Tege wamu ne Megaton Media subscribinga likinga atobere nga oshenga tugamba nti no each and every day tubane stories ez'enjawulo zetukutuusaako tutunulira amawulire engeri gigatambula mu ggwanga Uganda tubanga tugakubaganyako ebirowoozo oli we watuufu tugende ku nsonga ya Bebe Cool album ya Bebe bangi bajogeddeko ebigambo omuli omukulu James Proper ebitamusanyusiza n'akubira ne James Proper essimu era obukeeredde ndabye Kasoko ino wangambye Father's Day olwaleero wafuuka taata omwaka guno ate kyetaagisa ne mukuku leero lunaku lw'abataata anti kyetaagisa ki kukuulisa nti sebo webale kubeera taata omulungi kulabirira abaana bo bulungi nga lukyagenda mu maaso bane ndabye Moze Kasuku nendaba omukyala ali London bamwenda mukyala Bella Bella Wine mukyala Bella bamita Bella mukyala Nalwanda abeera London awo yampereza message eno nti Nurdin gwe ne bakwano bo happy Father's Day nangamba bataata abo abalungi ojugire bwe twogera luli ku bujingo ku bataata abalungi era yaliko n'agamba nti bataata abalungi era ye omu ku bo mukyala Bella agamba ye taata we ne bwalikola ki awagira ye kubanga taata we yakola omulimu omulungi ogwa taata so y'omu ku bantu abagamba nti bataata abalungi abavayo ne mugamba nti no obuvunaanyizibwa bwange kambukole kandowooleze abaana bange kansapootinga abaana bange kanjagale mukyala wange mu mbeera zonna abo balungi nnyo so obubaka bwebwo kati kanzijewo nsonga gyobadde ku Kasuku yakoze Kasuku babadde ku Sunday Nation nendabako Gunjan ono mu staff ng'agamba alubamu ate ye teyamunyumidde mumuli awo muvuma abantu namwe mwennyini ennyimba temuziwulira nga jepe yakamala okwogera abo tugondo tutandikira lwaki alubamu y'omusajja bagikubamu ebituli buzibu ki obuliwo alubamu etambula tetambula bano abagyogerako bagiwuliriza bagiwuliddeko gyeri oba tebannaba oba boogera boogezi kuba kati nyenza n'okubuuza mu staff owaayi wagiwuliddeko andi ngamba bwenti waliwo kibayita astronomy kyekyo ali eri ataasoma astronomy astronomers be bantu abasoma ku bintu by'omu bwengula ne batubuulira obwengula bwe bukola ki bwe buli ffe gye tutatuuka tekijjaawo gwe olw'okuba tomanyi biri mu bwengula nti yadde abasoma ekisajja kibadde kyekyo ekimotoka yennanyini wa wano si yeye kikirala akamotoka kekokalaba si keeko keeko tugende bastronomers basoma eby'omu bwengula ne bakola emirimu gy'omu bwengula naye basobola okugamba nti okuva ku nsi mpaka ku mwezi ntiwayinza okuba waliwo emitwalo nga 3 mayiro okuva wano paka ku mwezi ne bakugamba okuva wano ate okutuuka ewali enjuba buli obukadde nga 5 obwa mayiro
naye waliwo ebiseera emisana omwezi ogubeerayo nga n'enjuba ekola ki gyeri bw'otunulayo bw'oti byombi biba bikola ki byombi biba byenkana byonna biri mu kubire onoonya mayiro weziri tolina wogamba nti mayiro ono wabukadde bumeka point egitegedde kaakati olw'okuba gwe tolina maaso tolina bukugu bulaba distance eri wakati wano tekigaana oli yabigaana kubituwa yabisoma bw'obeere n'olaba biri wa bw'olabye ebimu kati bw'ogambe nze ŋŋambye nedda bw'atatuukangayo atabisomangako ne bamala ne bakugamba enjuba eva mu east n'egwa mu west gwe n'ogamba nedda eva mu south n'egwa mu north eva mu south n'egwa mu north owakanya ne bukya ne bakulaga ng'era gyeva gyekola ki ne mwaka gujja kyekola ki tambuliraawo bwekyo tambuliraawo nowe watyoba otegedde ebintu nkwayo ngeza kukwako ebintu ebyenjawulo nkuwula bw'okisimba bulungi nti abantu era tekijjayo kangu ekirala batugamba abantu b'oku nnyanja abo abalunnyanja abavubi n'abaki baba bavuba ku nnyanja ekiro ssaawa nga 6 balina emmunyenye ze bamaakinga emmunyenye eyo ogiraba bw'ogikwata bw'oti ogwa wali n'akwata enkasi nga ye ng'agoba munyenye ye mutambuza kali gwe n'ofubutuka mu nkumbi e Masaka oba mu kuvuga bodaboda enamasuba mu kikajjo ewaffe ne bakutwala ku nnyanja ne baga emmunyenye eyo giraba muferaani kati nga gwolinga agamba bakuteerewo oluguudo luula n'otandika olutasobola tebagenda kuteerawo oluguudo kuki ku mazzi abavuga ennyonyi ba pilot era entebe awo ne ku bisaawe byonna mu bbanga mulimu enguudo ssaawa bwe ziti oyita mu ruutu bazigaba tomala gavuga ruutu ogibala nti nkwate eno naye byonna byenkugamba abasaabaze abatuula ku nnyonyi tebabimanyi era ne bwebagamba kale biibino kwata kati ng'ogamba abavuga ennyonyi balimba era bw'ova wano ogwa Rwanda bw'atali mukugu mu kyo nga bagamba yiino girinje mu bbanga kati tutwale e Rwanda bayina n'okugamba kati omanyi okuvuga tetugenda kukuwa biri maapu ya bbanga tetugenda kukuwa ruutu yonna nti bw'ova wano otambula direction eno bweti ne bweti kati tuvuga tutuuse e Rwanda bakusanga Bogota Colombia oyinza n'okwetolwa n'okomawo mu Uganda Bogota nga wabula oli mu bibiira bye Brazil oli eyo kakati by'otamanyi nga waliwo abakugu abaseetinga ekintu kati waliwo abakugu abali menti mu kunyumya kw'eyemboozi ya ennyonyi etambula etya kati tuze kwalubaamu ani kino kyensiga omulabi akitegeera kati bwe tumala okijjayo abakugu abayinza okumanya ku ekyo nga tuvaayo tujja wano bakugambye ensi yonna Africa ekikyatusinza okugitunda is Afrobeat nti erina akatale kangi nnyo e London bwe kasibuka ne kasaasaanira ensi yonna nti tiiki era bw'okola odipendinga ku streams kubasinziira nti oyina streams mmeka basobole okukutegeka mu biri ebivu bye tulaba zikkaniva enkambwe ezo bagiyita otu oyo otu arena naye ŋŋamba waliwo ebivulu nga binene nnyo baleesa abayimbi ab'enjawulo bakebera streams bakola bati nga waya bamukubye nnyo abantu nga downloadinze nnyo nga baluzannye nnyo nga home nga bamwagadde njagala nnyo home oyagala nnyo home sajja kiyimba okitegedde banaye bebe kati ne bagamba nti home nga basabye nnyo home nti ne bongerako hidden agendas lukuba ayo tokyali bakuba korabo nani yemyaladde aye ne gundi yakubye nnyo ne munne baraka Joshua Baraka
eno challenge nga nyingi nnyo olimba lumba omusajja ono mumukoleki mumulete video zicontributinga nga 30%. Streams zicontributinga nga 70%. Streams z'amaanyi. Because omuntu akudownloadinga nga ayagadde kuwulira. Togwamu mugwe. Ayagala luyimba nti kayimba kano kankoledde kanka downloading. Bwera kye baliko bagamba streams. Ati streams kye tugamba bo balinayo omuyimbi eyafulumya oluyimba mu mwezi gumu. Alaba munagigala n'atenda alaba mu ngambe. Tewali. Bwe tubanga Bebe Cool. Abantu na Justin Bieber. Yamali banga nga tafulumya. Bwe yafulumya album amazoba banga kitafulumya. Okitegedde. N'emyaka giwera ng'etaano. Kati bano baagala. Album ya Bebe Cool yafulumya mu Gwakutaano. Ya naku 16. Naku 16. Mu naku ezo 16 ebenge ina akawumbi ka views, ebenge ina kugama byonna babyagala mu lunaku lulwa lumu. So nga album is a project. Okay. It is a process. Nti bwe tugamba nti nno yafulumye. Waliwo avenues nyingi zoyina okukozesa okutuusa ennyimba ezo gye zino okukola ki. N'ebyo tubikola mu lunaku lumu. Kuba ennyimba nnyingi. Nali ne Adesope. Oyo mu Nigeria abeera London. Yali omuwanvu ennyo MC. Oyo MC. Oyo akubazi Carnival okufa. Yazibeera kugwemanya Bebe Cool ogenda mulaba ku Carnival. Yoyo. Bebe Cool nga munene nnyo ate. Kankuteere mwana. Amaye bannayuganda baagala nnyo okwewa self importance. Kankwe wano. N'okuinflatinga their importance. Tuteekemu Adesope. Omusomere. Eyali MC. Adesope. Eyali MC. Yazidda. Yakoze ki? Abadde yazidda. Adesope. Myaka 8. Somera abantu. Adesope Olajide, known professionally as Shopso bakasoma bate. Shopsido or Energy Gold is a Nigerian UK-based media personality, radio and television personality, talk show host, event host, and podcast. Is the host of the Afrobeats podcast. He's the host of what? Afrobeats. Bongere. Anti sagala nti. Atoli ku Wikipedia. Mama. Kamaro okulaba. Is the Afrobeats and Afropop and Afrobeats culture show. Culture shows. Ezo ze bakubezo. Ez'amaanyi. Poland. Woodstock Poland. Simanya Spain. Simanya wa. Adesope. Ladies and gentlemen, from Uganda. His name Bebe Cool Moses Saleh. He has ABCD Adesope. Kati wewe bate bakutuukiridde gwe. Sijanga w'amaanyi ndaba. Tuwe CV ya Adesope yiyo. Ndaba gundi zonna zaakoledde. Gwe munna Uganda alaba teekamu ekigambo Adesope. Linnya lya muntu. Adesope. 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 Olajide. Adesope Olajide. They're from Nigeria. Abeera London. Nigerian based in UK. Kakati. Yoli akugamba. Adesope kituufu Adesope. Kati otegedde kye twogerako. Kintu omusajja akisetinga. Adesope ali mu kutambuza mulimu UK yonna. Kyeboogerako tebakimanyi. Kati Bebe Cool agenda okumwegattako ng'ali already introduced. Bebe Cool alina media tour. Itandika ddi? Asookera South. Ani kati bano kye badde bagamba nti bali media tour bagenda kuza radio. Saawa eno Bebe ali ku TikTok ayina. Nedda. Anti bwe mba nakola program nga tewalimu. Ne Adesope nga nakola naye program. Mukulaze. Yaŋŋambye sooka ote ku ground. Nze kantandike UK. Bwe mmala okutereeza ground atojje. Saawa eno buli omu ayogera ku album. Anti bonna baagala kulaba Bebe Cool mu kifaananyi. N'eno project ky'ova olaba si kayimba kamu. Project y'abantu bangi nti ne Nurdin ali part ku program ku project. Nti ojagira abantu bakugamba executive producer waayo Bushington. Ne Mustafa yennyini ali project. Ba Mustafa. Regia ina album ejja.
mu wiki emu ne gundi alinawo oluyimba Rage ajja album ne Alien Skin na udia gamba ina album Hassan Nduga ina ki album lwabasamize balonze nnyo omanga de gundi ya bobo kyayambala empale za tana apo esaati z'obukindu waliwo ebintu by'olina okukkiriza nti bwe kinaaba kinyumidde Amina because kati buuza Mustafa ne banne mugamba akuyimbira ennyimba za Michael Jackson kumi waliwo omusajja amuyita yakuba Gangnam Style omukoreya yasooka okukuba akawumbi ka views mu nsi yonna asobola oduyimba n'alumalayo bw'aba tasobola duyimba kirujjako okuba hiti ate lwalumanyi anti bw'aba tasobola duyimba kirujjako okuba hiti opa Gangnam Style naye nga lwatambula kakati gwe bw'oba tolwagadde tekirujjako mu mnaku 16 Bebe Cool yagenda okutandika ng'alina streams 7,000 nga kwamanyikiddwa ku streams zonna platforms ne wayita wiki emu naweza 13,000 bwe wayita ebbanga wetwogerera kati Bebe Cool alina streams akakadde kalamba n'emitwalo egigwamu kati ye ng'omuntu alinnye much as it is working abadde bagamba mbu alina emitwalo 3 omuntu bwabikugamba mugamba ndaga mwagala nnyo facts kubanze kati bino bigaba bya Bebe Cool era agamba nti gye tulaga tukola ki tulabayo in fact n'agamba guno omulimu gukola genda ku YouTube otekeme ennyimba za Bebe Cool za Break the Chains album yaziba ku YouTube kweziri ku YouTube yaziba audios kweziri nga yabawa lwachi yaziba ati nayo stream gundi nayo eri part of streaming line yes it's the streaming platform manyi nti album Break the Chain ojjako ennyimba nga 3 z'owabana ezisigadde n'ogamba kanziteeka eri gye ngenda okukolera ssente ne wano waliwo ssente ziri wamu ani kati album yaffe tebaagiriemu ne bagisalaasala tosobola gana basala era kati kankubuuze album okugisala kiri kiti omwana ogenda bujava giwuliriza ku Spotify omwana agikuleetere ka CD bituufu olina oluyimba lwotalina ku CD nga lwebweru nga bw'olwagala tolufuna naye waliwo ezigaana nga luliwa TV zina olima ze zitakuba zeeka zisasula eze Uganda tekisoboka naye ekituufu kino ne bw'oba downloadings oba streamings baba baleerye oba omaze okustreaminga kubanga gwe kikakasa nti albamu ya Bebe Cool ya kitalo olaba ne Mustafa yagiwuliriza Mustafa oba yawulidde be boogera andi yawulidde be boogera kati andi olulimi n'olulimi nsonga Mustafa talina mulotho eteyogera ku albamu ya Mustafa nedda Mustafa ayogera ntambi waayogera ngamba andi Mustafa kati yayogeranga kino ekya freedom buli muntu alina eddembe omuntu alina eddembe ali ku freedom of speech Mustafa ne ttiimu yeeyo agendera nnyo ku bintu bya Museveni eddembe lye yaleeta eryo kati Museveni gwe tunenya so kyandi naye nda nooga nedda kati mu Mustafa senga obote wali senga oba senga yafadda singa ali ku ntandaalo kwogera bitajja vanachulo oyingira otya mu kibuga manyawo ko aba basajja bakyambala sapatu mu kibuga ng'ojjoteesa ku gundi temugenda kukkiriza abantu batamanyi bintu kulipira nedda bayina eddembe naga freedom of speech yo erina wejja nti anti waliwo abalumya anti okulumya kutono kyekiri omusajja kye yagambye musajja mugagga bateesa ku billions target audience ekirungi n'olulimi Mustafa mwateesezza tebakola ki tebawulira ejamani Bebe Cool nyina ensinga nyazi South Africa balina olwolimba oluli electric balwagadde nnyo kankuzanyireyo audio gaya ali Denmark bajja soma message eno oli yali ampa kyako
Hello Nordin, I hope you're doing well. Please tell Bebe Cool to check out social media platforms for gym instructors who teach aerobic style without classes that involve dancing. You won't believe that I witnessed today. Hips don't lie. All right, and Rectangle Love nearly brought the gym down. Hey, it was intense. Unfortunately, recordings aren't allowed. Recordings are not allowed. Ono guy ali mu America. Bakuba ennyimba bbiri njaga mu gym buli omu n'agwa eddalo. Linnya kirino. Herbert US. Kalisi Kasoma. Nangamba, I simply asked the gym instructors to play the songs, but the ladies were screaming and kept requesting replays. Please replay the song. Twongera olimba. Kati nangamba, Bebe Cool yani ziza ku bantu ezo zikola okufa. Atachiriko. This guy ali mu America. Kati omuntu olimba za Bebe Cool zino sound ze nagambye nti zenkola zitya oluzikuba bwoti kankongera omulala. Bafa bufi. Kuba yasoka kukola quality. Nti so sikunoonya katale. Oyinza okuwa abantu mu katale bino ngera tebijja ttambula ddyo kafunye. Onoonya akatale k'ebintu nga toyina ky'obaguza. Ntate nyina nfaayo z'abantu bantuukirira. Album bwajagadde nnyo. Njagala bakuwa. Album eno abatajagadde abatanagitegeera nga bali ku kizibu. Bannanga nyambe mmulabe. Oba namulaba we Germany. Bantu banseeyo si muno. Erinnya oba zikuyitirako n'ozisangula. Erinnya mwe liri message simanyi bwe nkikola kankole bwe nti nyinza okufuna erinnya nga tunaatera omaliriza njagala kula kati abantu bye bateesaako ebimu biyinza okuba byandikoze but the point here eri nti kyebalowoozaako ye kyebagamba Bebe Cool atayagala alubamu ye mbu yabala bubi. Bandu olumu oyinza otteeza ku bintu kyekiri kyewagambye abantu okuwa self importance. Awaawo ku importance eyo sovaawo we wali obuzibu nti bw'otandika okuteesa ku bintu olumu bikola naye olina lw'oyitirira n'otandika okugamba ate kampe n'amagezi kyotamanyi ku byemmanyi ne byesikola ki kyekiri ekyenjuba kyewagambye owakanya gw'ogamba enjuba teriiyo balimba abo bakulimba ki tekisoboka tekisoboka. Maama erinnya ly'omusajja limbuzeeko badde ngenda mukuwa ye wa audio ng'akunyumiza waliyo park e Denmark nga that park bakuba eno nampa n'erinnya wuuno DJ wuuyo bamuyita Coco's Vibration Adama mu Adama mu Kenya aina gundi paka jakwe he's a DJ in Denmark baina paka jibakoleramu bwe yagwa kwezo hips don't lie andi bafa bufi era nambe nangambe ekiri wali tukoze tutya eno nga kifala ezimu nyimba tibanduza nga yeta agayogereko naye kachayogera naye yayogera naye agenda anje ku media tour agenda okulaba abantu abo bonna so kyengamba nti bannayuganda abenjawo bebakaka kibabeera bali bongezi buwagizi Bebe Cool alina media tour very soon balekerawo mitema mibi okuteesa basigale nga bateesa ku freedom yaffe naye kyembagamba balinde ekijjira si muntu ekijja si muntu nti album yakateebwa baleme gisibanja results za mwaka mulamba ana abanja yani babanje kituufu omanyi waliwo ekintu kiyinza okusukka ate waliwo n'aboogera n'aga buli muntu ng'ayogedde ku kino nzaani atayogera ku kino naye kino kibali mu kukola nabagamba Bebe Cool yayamba ggwanga lino kulaga abantu bye bagenda obbikola nkulaza ekiri mu gyimu za America baatandise ennyimba bazikuba bukubi ate baagala kulweremu nga teruvaako kuba bukubi bwe lumala ddamu baakuba ne bateekamu olwomunajero namagamba mu lujjemu twagala hips don't lie owa Bebe Cool mugenda tugoba wano rectangle love nja kulekerawo kujimingira wano bwe mutakuba luyimba olwo ne bazikuba ono gayi najjayo simu ne bagamba wano kuba abantu baali bakola byabo balowooza ogera privacy yaabwe n'akivaako naye nja kuwa gundi eziddako
Okay. Yeah. Atubaza okuba nti mbadde mutambula naffe Nudi Ntege YouTube channel omu ne Megaton Media. Tusikana okulungi mse bulungi. Mweraba mwena gye musinzira bannaffe tulina abantu e Bulaaya eyo muze batumirengako. Batuwe ssente. Tulina abantu ba Bulaaya muze. Sirina. Yakuwa laptop. Balimba balinga ekizibu laptop gye nkyakozesa. Nine yangambi nange yansuubiza ssente awo. Nako abantu. Ate obuzibu balina akuba essimu n'abeera kusima okumala essaawa ngezi. N'amaliriza n'asiibula. Bannange nze mbeebaza mumpa saagala kunyiza bagagga. Sirina kye nali mbafunyemu. Muze baakuwa laptop.